Uganda ey'enkya. Buterevu nnyo tubaniriza abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mwe bali kutugoberera. Tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebulemeezi. Gwe buli bw'olaba kansala Zimula Sserunkuuma manya tuli Bulemeezi gye tukolera era ndowooza weather mujja ekitundu ekifo era mukiraba mutegeera butegeezi kasita olaba face omanya kansala Zimula Sserunkuuma tuzze naye tuwayeemu ku nsonga ezitali zimu. Ennaku z'omwezi ziri 16 mwezi gwa Novemba mwaka 2022 we tukoledde programu eno tuli Luweero Kasana gye tutudde. Njagala tuwayeemu kono omukulu olwaleero Jakana Nadduli omugenzi kati wabadde asuubirwa okudda mu kooti oba lwe yali asuubirwa okudda mu kooti oluvannyuma lw'okuweebwa bail era abaamweyimirira baali muganda we omu Umar saako ne mukulu Yusuf bwamweyimirira naye update gyenna olwaleero tewabadde nnyo kipya era tewabadde kyanjawulo. Family ndowooza ekyali mu kiyongobero mwanattu era bali mu nteekateeka okulaba procedurally right oba mu mateeka babadde balina okukomawo olwaleero bategeeze kooti mu butongole. Jonna bategeeza nti muno muyinza ogeyi kooti nga yeewuddiisa omulamuzi ne bw'aba yaliwo nga yaziika nga muganda wammwe oba ki sebo formally judicially oba the justice sector eba temanyi nti omuntu oyo yafa. So mu mateeka ebbaluwa eraga obekakasa nti yafa death certificate erina okuleetebwa saako n'abaamweyimirira okukakasa nti ddala kituufu ono yafa. Olwo kiba kizza eri state attorney oba omulamuzi ogamba nti this file is closed. Kuba amateeka muno geeyongerayo weba civil case kisobola okuba ekya ne balinda administrator agenda okutuulako era ne government bweba eyagadde so ogamba wabaawo anything to do with that we can proceed with the case oba si ekyo let the file be closed. Ziri scenarios biri naye nga most cases the file is always closed when the accused or co-accused ava mu bulamu bwensi. So kyemanyi njagala bategeeza so twakeddewo ku kooti ne kansala Zimula tugoberere tulabe kooti omulamuzi n'atugamba kinaye embeera badde ndowooza family badde teriiwo ne bannamateeka naye nenkuba essimu Hajji nantegeeza nti amazima embeera yabayinzeeko ate osobola okitegeera naye naŋŋamba formally tujja kukikola ne munnamateeka tulabe ekiddako. Kansala ndi naye era tugenda kuwayaamuuko ku nsonga eyo n'ebirala byonna ebigenda maaso mu ggwanga. Kansooka ate muwe omwaganya balamuseeko ate mboozi egw'amakerenda nga bulijjo ssebo tukwaniriza inaegwa ino okutwaniriza oba mu kakati olwo ng'oggyeko ekyokubeera eruweero muli ku kibanja kyammwe kati mwe bannyini kibanja eddoboozi lino n'ekifaananyi kyange kwe birabikira nti mwe mba mulina okunnyaniriza kuba mbakyadde ku kibanja kyammwe. Ogamba oti eno bijiri gitya egy'eruweero gy'okolera abakulu abaakulonda? Luweero tubadde tutambula era mu ngeri nga bweri ekonome kyatutwalaganya nga bwe kiri mu nsi yonna oba mu ggwanga lyaffe Uganda naye nga tutambula era bannaluweero bagezaako okugerengetanya okweyimirizaawo mu bulamu bwabwe ijjo okulaba nga batwala mu maaso bye balina okutwala mu ngeri enjawulo. Njagala okubeebaza abalafu bano okulaba ng'eggwanga ne likulaakulana ate era nga libaamu emirembe. Abalafu bano okulabirira oba okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe naddala mu maka kubanga mu maka eyo tulina ebitusomooza bingi abamu obuvunaanyizibwa babwerabira naye neebaza nnyo abafaayo ennyo obuteerabira obuvunaanyizibwa bwabwe balina kukola mu maka gaabwe kisobola nti amaka ago gaggwamu enkaayana saako n'okulumagana okwa buli kakede. Abo bonna abakola emirimu nga gina kigigattako tubeebaza abasobola okulwanira nekubala n'okuyambako abalala nabo tubeebaza ne tukubagiza n'abo abafiiriddwa abantu baabwe twafiirwa abaana kale tebasiba eruweero naye abaana abajjiira muno naye tulina omu eyaziikibwa mu konstituensi gyenkiikirira omu ku abo abaana abajjiira esalaama eno mu disitulikiti ey'Emukono omwana omu bamuziika ewaffe eno gyenkiikirira kale twafiirwa abaana abo batugamba nti ekikola kyakolebwa mu bugenderevu tuvumirira yakikola obanga yakikola tusaba Allah amusasule okusinziira omanyi Katonda mwenkanya
Musaasizi asaasira buli muntu amukkiriza n'atakola ki naye ate mwenkanya wakati mu kusaasira teerabirangako kwenkanyanganya n'olwensonga amuwa ekyenkamu nkamu ayinza omuwa ekirungi bw'alaba nga kiri kwaye Katonda mwenkanya ayinza omuwa ekibi bw'alaba nga kyekirwa ayinza okukyusa omukyusa omutima n'afuuka omuntu omulungi asinga abalungi bonna muki musiba kuba ndife bwe tunyiiga twagala omuntu afe singa gundi afudde endowooza yaffe nti akoze obubi oba akunyiizizza alina kufa kyova olaba nti eggwanga lyaffe litambula obusi liddawa emabega omuntu wali asobola okuba omubi ekyo naaba omuki n'abeera omulungi naye nga kiva ku kikankuka tutandikiraawo emiriro ensangi zino oba omuliro ogususse nnyo kiva ku ki omuntu n'asalawo akwate petroli oba akadongo oba kiki tujjukira n'essomero princess yalina okujja zitumasaka mukono oba ne bali kumako omuliro kiva ku kikansala era lyessomero eryo ery'abaana bamuzibe ery'abaana bamuzibe kubanga waliwo abaliteekamu ensimbi naye yali anaatera okujja emitima egikyuse mu bannayuganda baggwamu essuubi kakati abantu mu kuggwamu essuubi balina obulamuzi mu ngalo zaabwe kyokka obulamuzi obwo bwakyekubiira kubanga butwaliramu ne basaalumanya ne bannaalumanya omuntu oyinza ogenda okwesanga ng'alina obuzibu oba bwa ttaka najjakola ekikolwa ng'ate kinyigirizaamu n'abatalimu obuzibu mu nkayana zaaki ez'ettaka ayinza okuba alina obuzibu bwa famire ate n'atwaliramu n'abatali baaki n'abatali ba famire n'ekirala abantu abamu tebakyesiga buweereza bw'amateeka nti bujja kukola ekyo ekigwanira mwoyo gwayagala okubonereza katinagaa nti nze okusinga okugenda eri bamute oba bamuweeyo akaseera akatini zikamwekolereko nga bwenkolaki nga bwenjagala naye naaba nga tafudde eyo balala bagenda okukosebwa olwaki kyova olaba nti abantu bayo ensiko bayo kyoluyiira naye kibi omuntu yandiyokezanga saawa vunza era kibola nti kyona n'obutonde bw'ensi abantu tebakimanyi nti buloyo kyoluyiira gwe oyagala kulima naye ebintu bingi ebibadde byekuumidde mu nsiko wano ebifa omuliro ogwo nga tebyandikoze eki tebyandifudde ebintu nebe ne maaso ga Katonda oba n'omusango gwayokera mu nsiko akali abantu yetafaayo kuteekera luyiira nze omuntu ayokya abantu oba akola ekintu nekinyigiriza abantu abangi kibajjako n'obulamu bwabwe mufaanagana n'omuntu akutte akabiti n'agenda n'ayokya oluyiira enjawulo ntono yadde biri ebifa bitonde ebirala biwuka byewalula binyonyi biki bisolo oyinza okusanga nga ensolo ebadde yakasindika omwana oluyiira ne lugituuka omwana tasobola kukolaki tasobola kudduka omwokedde muki mu muliro ogwo akati n'abantu baffe bakyukakyuka emitima gyabwe ne giggwamu essuubi ne batandika n'okulowooza nti oba oli awo obusungu bulina kukoma ku bbo okitegedde bukome ku bbo tibonyiiga leero gwosi osoose okunyiiga te gwosembayo ate nze nkubiriza abantu tibwoba onyiize lekayo bwenkya kuba oyinza okunyiiga leero n'onyiiga nnyo nnyo naye tukekereza obusungu kuba balina otutunyiiza bajja kukunyiize bakunyiize naddi bakunyiize n'enkya tukekereze obuki obusungu abantu kuggwamu essuubi emitima emizibu ebikozesebwa mu bintu ebigenda ku mitwe gy'abantu n'ebintu byetukopya okuva mu mawanga amaki mu mawanga amaala ebitaali byawano okukopperera ne byetulaba ku ntambi ezitali zimu oli n'ayagala akitinge nga bali be yalaba erasha n'ayagala nga bye yalaba Jamaica okitegedde nagala nti Somalia nalaba kino nga kitambula bwe kiti nange kankigezeseko muleki ndabe nazanyira ku bulamu bw'abantu so okukoppereza emitima egivunze nnyo abantu okuggwamu eddiini ekirala okuggwamu essuubi okitegeera abantu abaweddemu essuubi bazibu nnyo omuntu bw'aluzinga obwesigwa mwoyo ateekeddwa okumuwa obwenkanya ekiddako tekiba kirungi kyolaba nti mob justice naye wetu egenze maaso bakwata omubbi juzi wali bakuta omubbi eruweero nasanze bamuse bamutaddeko omuliro ng'atuntumuka naye nga weebuuza omubbi lwaki yandituntumusse lwaki omuntu abantu bandimwekoleddeko bamutwale mu kooti ekooti esale emuwe ekibonerezo ekigwaniddemu ekyo kyennyini kyakoze eki kyeyekoledde naye bo bali bamwokeza naye ng'osanga kwabo abayokya omubbi nga balina abamu nga balina n'emisango gye bazanga gye gyetaaga okuttibwa naye ng'ono gwasse fe tulaba tulamula mu ddiini yaffe tulaba bakutemako omukono ekitundu ekisooka bw'olemererwa omulundi era n'oyongera okubba ne bakutemako paka eno bw'obba omulundi ne batemako paka eno bw'olema okuva kubi ne bakwata omukono muki omulala osigala tolina mikono kati tobona obbisaaki akati naye ne weesanga nti ate omwenzi bamulamulamu kuba mayinja kumutta kati osanga omwenzi ngatta omubbi ekyo kikyamu omwenzi omusanga ngattaki ono yagwanira okufa naye atta atagwanidde kubanga omwenzi gwe bakuba amayinja ne bakola ki ne bamutta
omubbi bamutemako ki mukono kati gwe omwenzi bwotta omubbi ate oba okoze omusango munene nnyo okusinga gwotta naye Uganda ekyalimu obwenkanya judicial system wa judicial ekyawa bannayuganda obwenkanya obwenkanya mwebuli nga bwe nakugamba nti kiva ku butonde bw'omuntu oyo aba akutte ensonga obwenkanya mu bifo ebimu bukyalimu mu bitundu ebimu okusinzira omuntu maka mwe yakola ki mwe yakulira abantu bano abatukolera emirimu mu gavumenti bazaalibwa buzaalibwa tuleke kulowooza nti batonda banjawulo tebaba bava mu ttaka oba bava waggulu mu kasola ne bakola ki ne bagwa nedda bantu abo bazaalibwa buki buzaalibwa kakati kidita nti amakamu wakulira empisa zaamu zitamininga nnyo bw'ogenda okuwangaala mu ki mu bantu bw'osanga omulamuzi ng'amakamu yakulira gaali mesiga gaali mesimbu ojja musanga ebintu byabikola buki omusanga ajja kukwata mu mazima eruwali wano tulina omulamuzi era bw'ojja n'ongamba nti yansabye ssente ku nsonga bweti mulamuzi aŋŋambye muweeyo 5 gwe mbanja kuteekako mpingu okuwaayiriza kubanga mmanya ne bwe mba simubuuzizza oba omuwaayiriza sikutegera famire mwakulidde naye ye bukye bamugaba eruweero principles ze z'ekiramuzi tazivangako otutegeera kubanga obulamuzi bulina principles zaabwo tavanga ku principles za bulamuzi era anyigiriza nnyo abantu mu ndaba yaabwe abantu kagamba bamusangamu akaseera akazibu kubanga ye agoberera nga bwe kyandikoze eki nga bwe kyandibadde kati nabala ne balowooza mubi naye nze ne mutwala nti muki nti mulungi olwaki kubanga akola ekyo omulimu gwe yasoma kyegumulagira okukola ki okukola ye tasobola kugamba nti mpaayo $5,000 nkuwe beyiro nani kashi beyiro ate nga omuwadde ameka ate nga bwoba omusango oguwedde oba gukusinza oba ogusinza olina okukiraiminga ssente zo kati ezo zizikiraiminga otya zitaliiko buwandiike ziwawa obuwa omulamuzi okukola ki kati ye omulamuzi oli tabikola bwawa wakuwa protection warrant kibeera ekyo tezagamba nti mpaayo $20,000 ngikole nedda mukulu zimula abamu ennaku zino waliwo abakkiriza nti obwenkanya bwekubidde oludda abalina ensimbi babufuna bulungi nnyo abawagira ekibiina ekyenalemu abagwawo babali omukulu bakkanya naye enabaavu balunkupe abantu b'okulembera bo ne baka ne tuyinza ga nti okufuna obwenkanya obutali bwenkanya mu kulamula emirundi weegiri tulina tutunuulira nti buno obutali bwenkanya bukoleddwa olw'okuba gw'ottunka naye alina ki essente buno obutali bwenkanya bukoleddwa kuba gw'ottunka naye ali mu kibiina ekiwagira ali mu kibiina ekiri mu bukulembeze bw'eggwanga lino nti ono akoleddwako bulungi n'aweebwa ebitali bibye kubanga muweereza mu gavumenti eriwa mu gavumenti eno ebimu bituufu ebimu si bituufu kubanga wano tewali gwe bamala kubuuza kibiina kye ng'agenze mu kooti okuwoza ki okuwoza omusango wabula emisango egirimu politics nti kooti etera nnyo nti twandiwoozezza etera okufevalinga nnyo abantu abali ku ludda lwaki lwa gavumenti naye nekyo si kituufu kuba abanupu wano bawaaba emisango mingi abasinga bagisinga katujje Uganda y'enkya ekyo si kituufu nti nga bwe nkugambye nti abatukolera emirimu oba bali mu kitongole mu ssiga eddamuzi abalamuzi kisinziira obuwangaazi bwe ye ng'omuntu wawe yawangaalira waawo oluusi omukono gwa gavumenti olumu gubabeeramu kuba gavumenti yebalonda okubeera abalamuzi omanyi kikulu nnyo kulowooza kwani yakulonda okubeera kyoli nti wano nga appointing authority tennakyuka kuva mu mukono gwa mukulembeze wa ggwanga bingi bye tukyalaba kubanga obwabanga omuntu bamukuza eddaala nga yava ku grade 1 n'agenda ku chief magistrate n'avaawo n'agenda ku judge kakati gwe omusubira nga ani amupromotinga era nga ani amukuza ani akwapointinga okubeera principal judge ani akwapointinga okubeera chief justice otunula nti kati authority eyakuteeka mu buvunaanyizibwa erina gwettunka naye ogenda kukola otya challenge awekola ki awo naye ng'emisango gyandyesigambye mu kooti ku bujulizi obukoze eki obuleeteddwa bwe bulina okwesigamizibwako ng'abalamuzi abo bawulira emisango olumu babwesigamako
olumu tebabwesigamako olumu kyovula nti kooti tebakola kooti emu bakola kooti esooka neddirira paka ku kooti ensukkulumu nti omuntu oli wa ddembe bano baba balaba bati genda ku balala ono yali mulamuzi omu genda ku basatu bano baali basatu genda ku bataano bano baali bataano genda ku musanvu okitegeera tulabe bonna banalaba endaba yetya endaba yemu akati kino kye twogera nti alina ensimbi atalina sente singa musange ekyo kikyamu nti gwe bw'otya gwowoza naye olw'okuba akusinga ensimbi awo wokka wakuyita kubanga ebikutumwa ng'owooza omusango bitera okubeera ebingi leeta kino leeta kiri kati ebimu otuuka n'obirabanga gwe bali mu kulemesa olw'okuba gwowoza naye munene mu gavumenti oba gwowoza naye alina ensimbi nze nina essuubi era nina obukakafu nti omuntu bw'alemera ku musango gwe ng'alina obujulizi omala ku gwo aguwangula kubanga abantu bangi abatalina nsimbi abawangudde emisango besinza kumenyera naye nga mbalina mu likondizi zange ng'emisango bagisinze naye nga baki nga mukadde nnyo ali awo talina nsimbi naye n'asinga omuki n'asinga omusango naye olw'okuba nti omusango gusaasaanya ensimbi bw'obanga ogwoza ddala emisango gy'engassi gwe olw'okuba batolina ssente naye ng'oli ateekamu ojajja kusaamu ekiwandiiko bagamba oli purayinge bagamba okole ebyoyinda bagamba okole ki byonna bikulemerere olw'obutaba na nsimbi kati omulamuzi bwe otobitwala ku mmeeza musango gujja kusinga kati ojogamba nti atalina sente tasinga musango bajja kuwaabira bagambe eddamu defense ogende nga tomanyi Lungereza kuwandiika defense onoonye munnamateeka n'agikuddamu agambe okuddamu defense yokka nti kuddamu defense yokka njagala emitwalo ameka gy'emitwalo 5 nga togalina kati bw'onoddayo olingalaga namusaavinga affidavit of service bazekako files kwaki mweziri ngoli akulaga twamusavinga naganda okurespondinga bajja kusingisa omusango nga toliiwo kuba bagamba tewakola ki tewaddamu ekireeta abagagga okusinga abaavu emisango ze procedures ezigobererwa mu kooti ezirema abaavu okugoberera kati bano abagagga bo ne bazigoberera n'abeera nga omugagga ye mukyamu ne butya ku makyanga bamusabira omusango ye muki nga ye mutuufu n'olaba inviction ng'etekinga place n'ogamba nti ensi teriimu bwenkanya naye ng'ono yagenda n'amatiza abalamuzi nti ye mutuufu buvunaanyizibwa bwaffe byamatiza omulamuzi buvunaanyizibwa bwaffe omulamuzi ojja mutwala nti malayika ekitegedde bw'ona omutwala nti malayika owedde tajja kumanya byali wammwe olwaire wamala oyinza okujja n'osaba ebbaluwa za kitange letters of administration eza kitange niwetuuma amannya g'eni owaffe niwetuuma nti gwe nti bino bya kitaawo n'ogenda n'omatiza kooti n'ekuwa ebbaluwa ezo naye kooti si malayika okumanya nti gwe wali olimba kati bano bannannyini abatuufu balina okutegeeza kooti nti wamala ono mwamuwa bbaluwa zino naye wamala si ye mutuufu olw'ensonga talina kakwate naki na famire eno kati bw'oliddawo n'okaba ndi asobola wamala ng'alina essente batwale munnange ogenda onyumiza abantu nti batwalako ettaka lya kitaffe yafa n'abalitwala si bafamire yaffe naye kooti ye yabawa n'ebbaluwa letters ezirifuga kati kooti mwagera ne mugibuulira nti bwe wawa si batuufu mutwaleeyo obutuufu bwammwe mu bwe kooti era kooti bwenetegeera nti ono yalimba ejja kusazamu byakola ki byamuwa ate abaliyirire naye ekitulemesa okugoberera nitugaa nti abagagga be balina okusinga emisango mwavu tasinga musango waliwo abalamuzi gwe tusobola kuwa ssente yadde n'akatono nti akole judgment ng'erimu fevayo gye bali nga tusobola muwa ssente naye kati ye omuntu aba n'endowooza eno tendensi eyeri mu mitima gy'abantu nti omulamuzi bamuwa ensimbi n'asala ebiki n'asala ebifu n'alemwa okuwaayo by'alina okuwaayo mu kooti nga olw'okuba alaba gwawoza naye mugagga ne babimusaba nga tebabiwaddeyo at the end of the day omulamuzi n'asala omusango ng'aguluuzinze naye nga yalina ate ebituufu naye teyabiwa kooti tiyasobola kumatiza kooti nti nze muki nze mutuufu so kooti ze Uganda zetengeredde they independent katono naddala ku byobufuzi ku misango egy'ebyobufuzi tezetengeredde era nga Uganda bwekola ki nga Uganda era bweri toyinza kugamba nti zetengeredde ekimala ku nsonga ezikwata ku byaki ku byobufuzi nawe okkiriza kubanga appointing authority eno yerina eriiso ekkambwe yerina eriiso ekkambwe lyetunuuliza yerina eriiso eritunulira bino ate yeyina omukono ogwakuwa kyolamula yakuwa entebe okitegeera oba olamula walabanga we bawambira abasibe mu kooti beetadde ne babawambira awo kitakkirizibwa nolabako emundu nga ziyingira mu kooti kitakkirizibwa naye abalamuzi ng'ekitongole ekiramuzi kyakolawo ki Judicial Service Commission yavaayo naki tena kyeyavaayo nakyo okulaga nti ewakanya ekikola kino kyakikoze ekikoleddwa so okwetengerera kwa kooti zino mu byobufuzi
si kwa amaanyi nti eddembe lyabwe nga bakola omulimu ogwo oba obuyinza bwabwe nga bakola omulimu ogwo binyenyezebwa wabaawoko okumenya toyinza gamba nti 100% betengeredde naye era nga waliwo bayimirirako obutengerera kubanga nze naba n'emisango gy'abenaalemu mingi gye bagoba naye ng'ate abenaalemu abamu batwalangayo emisango egyo nga bamanyi nti nga bwe tuli abenaalemu yadde bitutteyo si birungi era tujja kuyitawo abalamuzi nze luto eno nalaba kye bandaga nga kiikyo kyebasomera kubanga nange twalina gwe twatwalayo naye bagogoba lwaki twafayiringa leero nga twalina nga deadline yabadde ekomaddi kati nga looya waffe ayina bwe yali atapusa amateeka nti wano nga tumaze okulonda waliwo ennaku enkulu ezaaliwo kumba ate mu tteeka olunaku olukulu lubalibwa singa lwe lwabadde deadline ne wajja luba nga lwabadde olunaku olukulu olubakuba olunaku olukola ki oluddako singa olunaku lwabadde lwakutaano nga lukulu ng'ate nkya lwa mukaaga na lwa sande olubakuwa ku mande okubeera ng'okola ki ng'ofayiringa kati looya waffe ye yali yakitaputa bubi nti nga bwe mwalimu ennaku enkulu tuba tulina okuzitoolako bwe tuzitoolako tuba tukyalina ennaku ziri ezimala kati kumbe ate kali kalala kati omulamuzi agenda bali balooya bali ku komishoni bagenda okukataputa kati jjukira bw'owaaba omusango gw'ebyokulonda owaabira eyawangula n'owaabiramu n'akakiiko k'ebyokulonda kati n'akakiiko k'ebyokulonda naye ate gavumenti okitegedde kakati ate nono gw'owaabidde ate wa kibiina ekiri mu buyinza akati oli ku gavumenti mu bufuzi kakati omusango bwe gusinga electoral commission ne gwe bawaabidde kitegeeza gavumenti naye erina okuliwa okitegeera naye erina okukola ki erina okuliwa kati biri vice versa biri awo akati weesanga nga omusango kooti yagugoba nga tetukwatiddwamu kafansonyi nti tuli baaki tuli beenaalemu owa nopo n'akola ki n'ayitawo akati kitegeeza nti ekitundu ekimu beetengerera mu byobufuzi ekitundu ekirala waliwo lwe bagwa oluki wano twalina omulamuzi eyali amanyiddwa obulungi ennyo omulamuzi Kavuma Stephen Kavuma ng'omusawo gw'ebyobufuzi gugenda ku mmeeza ye obaamu omutima guyinza okubeera mu nti agenda kukola kyateekedde okukola ng'era automatically ogwo ogenda omanyi nti ani aguli mu nti Kavuma yagamba nti yagamba Dr. Incident genda okukala ogwowabire mu kooti ye ey'abantu akati ebiseera ebisinga nti waliwo abalamuzi nga bakkaada ba kibiina kiri mu buyinza nga bakiraga n'okukiraga nga bakkaada nga bukyawa eri abapoliisi nga bakkaada eri abamagye nga bakkaada era mu nkiiko zaffe eno nga kyebali babeerayo tutuula nabo okitegedde akati ebyo oyo bw'omupima ng'alina entebe gy'atuddemu naawe ekkiriza nti ebinaavaamu biyinza obutakola ki obutakusanyusa naye ate lwakuba tolwokuba aba atuddewo ng'olowooza nga olabanga omulamuzi Stephen Kavuma nga bwe yatuulangawo oluusi yabanga nga kyasaze kituufu naye nga gweoyinza obutakkiriza olwakiri kyokola ki kyomumanyiiko nkima tesala gwa kibira nga gwe olwokuba omanye ekyo yadde ng'asaze kituufu n'oluusi oyinza okugaana okukola ki okukikiriza nti kyasaze kyabadde alina okukola kyabadde alina okusaza mu maaso awo tujja tandika episode waliwo munnayuganda ali UK eyo yansabye tujja tandika eyo mu maaso episode z'ebyettaka obukodyo na biki byonna ebikozesebwa ne engeri emisango gy'ettaka gye gikwatibwamu ne gimala emyaka muko tujja kutuuka waawo naye owaaye luweero kiki gye buvuddeko ye yalimu si yes ebya poliisi bineeno okwokya poliisi y'e Busiika byazaalidde ndowooza ate luweero ebitukula abantu abaawambibwa ne bajja ne batwalibwa baganda ba Hajji n'ebintu ebirala biyitibwa ebizebeera mu luweero faamu ya Kakoza Mutale kiki luweero kikimwali mazza gwaki ate twazza olw'ensonga nti ensinga erimu ebintu ebibi ebiyitambuliramu birinza okulondawo awali comfortable ku saidi yabyo bo omuntu n'alondawo nti wano wajja tukola ki wajja kutukolera naye nga kino ekyokulumba poliisi kikiri mu ggwanga lyonna baalumbako ey'ebusunju kati balina gye baakubye ekyanja wano balina gyebakwata balina gye baatutte waliwo gye baakubye okitegeera ne bakuba amasasi ne gayita mu madirisa poliisi ez'enjawulo bazze nga bazikuba ate bino tebitandika bukazi n'emyaka gy'ekinaana byaliwo era poliisi baazikola ki poliisi baazikuba
ate kati bana kutta basirikale bawera ne waliwo bakubanga ne bazinda polisi bakuba abasirikale 8 tunajjukira nti ku mulembe gwa Itongwa mu myaka ky'endamu Itongwa polisi yazirumbanga era ne bali kutinga ba special police constables wansonga eyo abeero DU abakumanga ekiro ne babaza ku police stations nga bongera amaanyi bongera okwongeramu amaanyi so kulumba polisi si kipya ate si kiruweero yokka wabula ekyo kiri mu ggwanga lyonna wabula nti gavumenti lwakuba tenavayo na statement emala kutubuulira baani abalumba polisi kubanga bwe tunaamanya nti baani abalumba polisi n'ekigendererwa gundi naffe tujja kuyambako gavumenti ne security okunoonya abantu abo fuwa ne Luweero B13 yalumbako polisi wane Kasana netto omusirikale omuntu amuziika sole gundi esironke eyo naye okunoonyereza ne kulaga nti B13 yakikola twanoonya aba B13 wansi ne waggulu n'abantu ba bulijjo twakyetabamu buli mwana gwe twamanyako ne bwabanga yagenda mu kyalo nga tumukimayo nti ono yali wa B13 kikabinja ne tukadestroyinga totally tukyakalinawa Luweero kati gavumenti yeyina okutubuulira omuntu ebbali kuluma lekagamba nti terinuma lijja kuona nedda etubuulire nti tuzudde ng'abantu abalumba polisi bantu ba kika kino tuzudde nga ba ADF waliwo reluctance mu kusenza abantu mu byalo waliwo reluctance ku bukuumi ku zipoliisi ezo abapoliisi beesuulirayo gwa naggamba noyita ku kota gaadi nga tewali akubuuza nti gwani ayingira noyitawo ng'emmotoka tebajazizza noyitawo nga tewali akuggulira gate n'ogyeggulira noyitawo nga tewali nadde n'omuti ogukustopinga nti sooka oyimirawo bakulabe gwani eyo reluctance bwe neeba tevuddeewo polisi bajazikuba n'ababbi obubbi bajja kuba polisi ababbi obubbi abatali bayekera reluctance bwe neeba tekoze eki tevuddeewo so nezi polisi ezimu olaba ebifo mwe baziteeka ziri mu bantu wakati bannayuganda ennaku zino babijweteka era babyeyogeza ku social media nti oba bali mu gavumenti kuba omuntu jajja obuvumu ogenda okuba abantu abalina emmundu empitirivu tetuyinza gamba nti bali mu gavumenti olw'ensonga nti gavumenti eyo tenatuukako bwetaavu bugiteesaawo mbeera efaanaganako bwetyo kubanga singa buli bamala okuba polisi bagenda ne bakwata Kyagulanyi ne bakwata Besigye nti alina akabinja akakubye polisi twategedde nti yebeekubira naye abantu bebakwata tebalina oluusi we beekuusiza n'opposition bebakwata mu nsonga ziruwa mu nsonga ezo kubanga bwe tuze tutunuulira abantu baze batta ne bakwata basiraamu abalina akakwate ADF tutegedde buli ekibaawo bebakwata ati abatagundi twabakwata ate ne batta omulala n'ogamba bavudde mu kkomera ate ne baddayo nga tebannabata ne bakuba oli ne baddayo mu kkomera oba balina akalyango bwe bafuluma ne bajja ne bakuba ate ne bamala ne bakola ki ne baddayo mu kkomera ne babaga abazigu babadde bana nga bakozesa pikipiki mmeka kale ne bagenda bakwata abantu 30 be babadde mu kutta gundi akati ate ne bakuba omulala ng'ate bano asatu gali luddawa gali mu kkomera kati embeera eyo nze yembuzaabuza oluusi eŋŋamba nesigitegeera naye nga kye tulina okukola kwe kutegeera nti obuzibu buno obuliwo bino nti bakubye polisi y'ebusiika ne bakwata abooliro lwa Nadduli ekinondooza kyazenga coincident kubanga nawulire ng'omwogezi wa polisi omwogezi w'amagye avaayo agamba nti omuntu ono eyatudirectinga twakizudde nga yalinako obukyamu kuki muba mwina intelligence kubongo muba mwina intelligence ati kakati nawe oseseewo kati laba kankule mwami wamala kyazuulwa luvannyuma nti ono obwongo bwe si buki omuntu akuleetedde information tomala mutwala kumukebera bwongo okujjako nga ze yeeyambudde ate ne bajja yeeyambudde tokitwala for granted yinza okubanga nkola emezeewo yena ajja mu nziri etya agenga omulalo naye nga mu byokwelinda tonigirekitinga kigambo kyonna omuntu kyakoze kikyaleese kubanga bw'okiragajjalira bwe kivaamu obuzibu wenenya wekkoga nti ate oyinza okusanga gwe kyatuukirako notorespondinga essaawa eyo gwovunaaniddwa ku bumenyi bw'amateeka oba bwatuuka olw'ensonga nti wamanya naye ate notokola kyewalina kukola so mu security kyonna ekijja kati amawulire ago bakakozesa enkola eriwo embe era gyenvumirira gavumenti gyerina okuvaako bakole arrest eziri nomo kubanga kyenyamiza nga omuntu bamukutte n'omukuba emiggo n'omulinnyalinnya
Ngebucha ku machanga akasajja akakuwadde amawulire kabadde kagwika ddala ng'amawulire simaki kati emiggo gye wankubye kati anya so ndowooza n'abantu bayiga okuwabira gavumenti ebimu. Okay, tukkirize mwami Zimula nti abapoliisi oba ab'ebyokwerinda baawubisibwa naye kitegeeza genda kwasayasandabirwamu kuwamba buwambi. Ekyo kyengezaako okulaga nti bakole alisi eziri nnomo. Togenda n'okola malisi ya siremegi maka g'omuntu g'ogenza okuwamba. Togenda n'okussa abantu b'osanzeewo kubanga gavumenti erina amaanyi agamala okukola nnomo alisi. Erina amaanyi agamala. Oba otidde nti bano genda odiployinge buli kintu kisabe nomale abantu baguzewo oluggi mu nkole ya bulijjo kola mu mitendera babuuze nako batwale nga balina eddembe mwena akaseko ku matama nga balinga abanadda ne banaba tebakola eki banaba tebadde omukulu oli atera okubingamba nti ng'onaategeera nti otudde mu tondi togenda kudda obeebuuzisa kankubireko ku baaguna gwetofaayo ojjabbaku ojjatuuka eri obakubira oga tabuuza direct nadda obasidde kati omuntu mutwale ng'alinga anadda ne bwaba takola eki ne bwaba tadde okitegedde kubanga niye tenye batwala mu lufula okusala tebagitwala nga bagenda bagikuba emiggo era bagitwala bulungi nga batwala nti ku ttale oyinza obutamanya nti bagitwala kugisala so gavumenti awo gundi basecurity personnel baffe bakyuseemu mweyo enkola ey'okgenda ng'empisi kubanga nalaba ku bisolo ebiyizi empisi n'engo manya engo n'empologoma nabyegomba nnyo engo n'empologoma tebirya nsolo nnamu bimala kugitta naye empisi eri ekisolo nga kiraba kati gavumenti ereme kubanga mpisi abasajja ba gavumenti eno aba security baleme kubanga empisi empisi yo bwekwata engabi temala kugitta bwegifuluma eno mabega etandikirawo esokola ebyendange engabi ekola ki ng'engabi ewulira naye empologoma esooka kutta ne bwekwata embogo emala kugisirisa n'emanya nti ekoze eki efudde n'engo bwekola bo balina zirina obufo bwazo mwe zikwata ekisolo ne kimala okuggwamu obulamu awo ebisolo ebyo ne bitandika okugabana nga bikakasizza ne kapa bwekwata emmese era nayo bwetyo bwekola esooka negizanyisa negikwa paka lwegikola ki lwegita tetandika kugiryanga emmese ekyakola ki ekyawulira so gavumenti abakwasi abakwata oba bagenda ku alisi balina okuyiga ekyo tiyadde omuntu bamutwala ku musi bayazizza omusango bamutwale naye muntwala nga alinamu akalembereza katusooke tweggama enkuba eno oba ani agisindise katujje sanya ani aweereza nkuba Uganda ey'enkya abakulu tukomyewo nate enkuba tugambye owannyowawo tujja kugigumira ofuuyirira nedda eringa empendule naye China Councils Mulaseru Nkuuma Council ono of course akiikira abantu bebutuntumula ku lukiiko lwa LC3 mu district eno ey'Eruwero so tuwayamuko ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ebisinga okusiikula emmeme byebya okubuzaawo n'okuwamba abantu President Yoweri Museveni bwe yali of course agenda maaso okutandika ekisanja kino yatugamba agenda securinga future y'Abannayuganda nga buli mwaka bwabeera nga alondeddwa akuba ebirayiro nti wakukuuma Bannayuganda n'ebyabwe naye simanyi bakansala babya naye tweyongereko kansawadde okyannyonnyola ku ngeri ab'ebyokwerinda gye beeyisaamu emenya amateeka okukwata abantu mu ngeri bweti engeri eyo erina okukoma bwe tuba twagala okusiga ekifaananyi ekirungi ekyobuweereza bwa gavumenti eri mu buyinza olwaleero kubanga ebimu ku bye yasikira oba bye yasangawo ng'etwala obukulembeze bw'eggwanga lino ebimu ku byagirwanya byebyo abantu enkwata gye baakwatibwangamu abantu abazizza emisango engeri gye baalamulwangamu abantu abazizza emisango engeri gye baakuumwanga kati ebyo gavumenti bwe bayabirabanga byali bibi era nga bibimu ku byawaliriza abantu n'okuwagira obuyeekera ebyawaliriza abantu okusapootinga okulaba nti nno gavumenti eyali mu nsiko evaayo gyeri obukulembeze bwawano yali mbeera mbi abantu Bannayuganda gye bakolanga ki gye bayisibwangamu kati bwe tuba twajja mu nkola eno gye tumanyi gye tuyimbiriranga rule of law twandibadde tutunuulira ati omuntu bw'abaziza omusango akwatibwa atya okitegedde omusirikale w'amagye eddi lwayingira mu kukwata omumenyi w'amateeka ebitongole ebikesi by'omunda ddi lwe bijja bikwata omumenyi w'amateeka ebitongole ebikesi by'ebikettera Uganda ebweru ddi lwe bikwata omumenyi w'amateeka
era mmenyi w'amateeka baba bamusengeze batya nti bamupima batya nti ono agwanira amagye gaba gamukwata, ono agwanira polisi yebemukwata, ono bambega abakettera Uganda ebwe balina omukwata, bapima batya go bagenda okukwata. Byonna bitunuulirwe, tutunuulire tewali ali mu possession teri yiye. Okitegeera nti omuntu ono bw'aba alina kukwatibwa polisi tewali kireeta b'amagye kukola ki mukwata. Okitegedde kuba no tukimanyi nti polisi yevunaana omuntu emutwala mu kooti. Amagye galina kooti marshal yayo gavunana bamukwata mundu. Kakati ow'amagye atasobola kujja kuwa bujulizi mu kooti kubikwata ku kubuzibwa emisango. Ate tewali nsonga emuleeta ku arrest, kubanga bw'oba ogenze mu kooti ate ojja kusanga saidi yawa yaz'okuwa obujulizi. Ow'amagye tojja kukola ki? Tojja kumusanga bazi okuwa obujulizi nga arresting officer. Tekiriiyo. Era kyovula abantu bamala okukwata ate bamala okutulugunya eyo ne bakwata ne bakweka eyo ne bamala ne bakwasa polisi. Kubanga polisi yeeyina we mutendera okutwala muki okutwala bw'oyitamu okugenda mu kooti nti omuntu asooka ku polisi n'aggalirwa oba n'avunaanibwa n'akola statement, fayiro ye netwalibwa omwabi wa gavumenti, omwabi wa gavumenti n'ateekako okuwabula, polisi nessa mukola omwabi wa gavumenti kyakoze eki kyabalagidde netwala omuntu oyo mu kooti. Tewaliiwo magye bwe gayingiramu, so nga ate oluusi nti polisi esobola okukola emirimu gy'amagye mu bifo ebimu nekola emirimu amagye gigandikoze eki gigandikoze, naye amagye okubeera abapoliisi ekyo tekiriiyo mu mateeka. Ow'amagye talina lwakolanga wa polisi, wabula kize kipaatiikibwawo bupaatiikibwa. Omuntu eyalibadde agenda polisi emukwate egende emugyeko statement, ow'amagye yagenda n'amukwata, ate ye bw'amukwata amutwitinga ng'abali ku lutalo. So kyongera okukakasa obukulembeze ono bwava dda ku mulamu omutuufu. Era mu ngeri ya security nti bwe ne bw'oliba wakaawo olw'okuba abaana bavudde ku nnono y'amakaago, bw'oyinza okubakwata obubi n'ogaba bubi ebibonerezo n'otwala n'obuvunaanyizibwa obutaliwo, kubanga mu maka maama alina obuvunaanyizibwa obwe ntaata alina obuvunaanyizibwa obubwe. Era oluusi ekiyinza okuva mu ekyo oyinza okwesanga ng'omu ku bazadde avunaaniddwa mu mateeka olw'okukwata obubi abaana be bano. Okitegeera, osobola okubonereza omwana wo naye ne bakusiba nga bagamba nti wambonereza bubi. Bwekyo bwe kirina ku gavumenti etufuga wano nti waliwo byeyinza okukola ng'evudde ku mulamwa kweteekeddwa okubikolera. Waliwo ayinza okujja okukola omulimu naye ng'agukoze mu kifo ekitali kikye. Kati ebisoba olwaliro toyinza kugenda kusindika musajja kwalistinga mukazi. Okitegeera lwaki? Kubanga nti sekisi za njawulo, ono musajja ono muki ono mukazi. Omukazi ayinza okwaleginga nti yankutte mabeere, oyo antizetize mu mbugo, oyo asose kunkozesa. Oli musajja ono kyegaana otya? Kati oteekeddwa kubanga bamala ng'omuntu oyo amaanyi ge geetaagako omusajja kuteekeddwa okujja ebitonde bibiri, ekisajja n'ekikazi, kuba bagenda kwalesinga muki mukazi. Kati singa weteeka mu kifo ky'okugenda okukwata omukazi nga gw'ogenda okukola alesi nga mwenna muli basajja, ebinaavaamu olina okubigumira. Kati gavumenti eno erina okukitegeera nti amateeka mwe tutambulira yennyini ye gyegateekawo, ate yerina okulaba nga gasibwa bulungi muki mu nkola tetwagala yo ate yebeegamenya. Kubeera mbadde njoga n'omukungu n'omupulizo omu waliwo lwe bagwa ku kabenje, ne mbagamba nti waliwo ebintu bisatu bye natunuulira ku kabenje ako ebitanyumira. Ne ngamba nti waliwo emipiira egiri ku katale egy'emmotoka egitali mirungi, kubanga emmotoka yabakozesa akabenje yayabika omupiira. Kandi ekitongole ekikuuma omutindo gw'ebintu bya Uganda kiddemu kyekebejja emipiira egifulumizibwa. Kati waliwo emipiira egiri ku katale nga si miki kati gigwanira kubeerako egy'emmotoka. Naye mbagamba ekirala nti gavumenti yawera dda loole okutambuzza abasaabaze. Loole tezitambuza abantu, zitambuza miki. Ekitongole kya prison nga kya gavumenti gye kiva kitandika okutikka abasibe ku loole ng'ate leo tezikirizibwa kutambuza abantu, teziriko PSV bo bakijjawa. Okiwulidde? Mbagamba nti ekintu ekyo kiki ekyo kikyamu, gavumenti erina okitunuulira. Ensonga endala ne mbagamba nti okutwala abasibe okulima, abali ku limandi abatannaba kusayibwa musango baba basaavinga sentence ki? Omuntu wange bw'afanga kooti bayitana bakumusayira musango nti gwamusinze ng'afudde agenze kulima, ogenda kumunsasula otya? Kubanga oleda bayitana bakubana musango. Okitegedde? Akati ate gwe omututte omulimisiza agudde kabenje afudde nga nti yali azizza omusango nga kooti bayitana bakuprovinga girite ku muntu oyo. So tulowooza nti waliwo ebintu ebimu ebitalina kuba miffe. Kati olinga yankulisaizinga nti ayogera bubi tuteekeddwa kwogera, naye nti byo bye nayogera mu mateeka bikkirizibwa bwe muba mu pulizoni tasobola kwansalinga nti wabikkirizibwa tebikwaki. Kati ebyo ebitakkirizibwa
fenga abakwasisa amateeka mu government tetuyina kubikola kubanga tesinga abala babikola ate guba musango nawe singa obikola osobola okuvunaanibwa ng'omuki ng'omuntu kubanga tewali kutulugunya muntu yenna oba muzi wa musango oba amenyi mateeka ki oba mateeka ki tewali alina kutulugunyiza wabula omuntu oyo alina kuvunaanibwa ng'asimbibwa mu mbuga ez'amateeka n'awozesebwa ate mu kkooti ez'olwatu okitegeera ne bazuula nti omusango yakola ki yaguzza kati olwo omuntu n'alyoka agenda n'akola sentensi ye oba n'asaavinga ekibonerezo kye naye enkola y'okutulugunya bannaffe abakuuma ddembe nga baarestinga abantu ne bafaanana empisi ng'egwikiriza ekyokulya eyo balina okugikomya babenga empologoma babeerenga engo babenga kapa saabawaabi oba saabawolereza wa gavumenti eno omukulu Kiryowa Kiwanuka keke yabaddeko ebweru eyo obweru eggwanga mu lukuŋŋaana lwa United Nations abakulu n'abategeezera ne bamubuuza ne bamusayasaya kajijja giweebuuzo nti abaffe tuwulira ku by'okutulugunya abantu tuwulira ku by'okuwamba abantu mukulu n'abyegaana era nayanuka naga ffe ebyo tebiriiyo era tetuwamba abantu tetulina safe houses n'amawanga ga East Africa gajja ne gatwebuuza nako ku ngeri gye tukumamu eddembe ly'obuntu kuba tulikwatiridde bulungi omukulu kiki anti omukulu oyo Antony General ekyo kyolina okumanya procedures z'amanyizo ezo zenjogerako omuntu bamukwata ne bamutwala ku poliisi ayogera ku kyamanyi bamukwata ne bamutwala ku poliisi akati bw'ava ku poliisi n'agenda mu kooti nemusindika mu prison bw'aba teyeyimiriddwa kati yebyo byamanyi akati bino ebyokutulugunya ayinza okuba talaba mawulire ayinza okuba tawuliza mawulire okiwulidde kati ayinza okuba talina bujulizi ku ekyo kikyayinza kukyogerako nga emirimu gye gimumalawo tegimuwa mudde kubuulira bitayise mu kooti yes kubanga biriba tebyayise mu system mwali biba byayise walala kubanga Antony General ateeka okubanga yasoma amateeka ayinza okubanga asobola okuba looya asobola okuba omulamuzi kubanga aba muwabuzi wa gavumenti kubikwata kuki mateeka era gavumenti wezi omusango yaguwoza yawawaabirwa tosobola kuwawaabira gavumenti nga toyise mu Antony General olina kuwawaabira Antony General oba owaabidde eki owaabidde gavumenti akati yamanyi sisitimu eruwa sisitimu eno egobererwa kati mu bimu ku byaluŋŋamya tayinza kugamba nti waliwo safe houses mu Uganda kubanga abantu betuwozesa mu kooti z'amateeka tebava mu safe houses tumanyi gye balaga n'omulamuzi bw'abanga akusalidde omusango akusindika mu poliisi takusindika mu safe houses n'abantu abayitibwa mu kooti tumanyi bava ku poliisi kati ye ayinza okuba nga tamanyi nti waliwo abatwalibwa mu nnyumba ekusike ezekusise tomuwaayiriza nti yeebuzaabuza kubanga nze nyinza okuba gyosabye mawulire nga byabadde ku mawulire gajjo ate bakungu byatandise jjo ne batafuna amunyumiza talina amunyumiza nti balina be bawambye ate ne ku mawulire tabaddeeko okitegedde ate afuluma nnyo nebweru mu ggwanga abamu akaseera katono ate bw'aba mu ggwanga aba nnyo mu woofiisi ye ate bw'aba mu woofiisi ye akola nnyo okutuusa lwannyuka ate bwannyuka birowoozo n'abiwa abantu b'omu maka ge kaakati awo byayinza okuba nga tabitegedde gwe n'omuvunaanira obwereere asalazimu ekitoyawukanye nooli yagamba bamugaa nti akakiiko k'ebyokulonda k'okulembera twamubuuza omukulu bamugje wennyini wewabadde nze DSTV yange yadde yaweddeko era saabi naye nga yabadde ku siini wennyini kakati omwami so omukulu tuleme kumunenya nnyo okiwulidde ayinza okuba procedures z'amanyizo eziriwa kubanga tabangako mu kooti yonna ne baleeta omuntu mu kooti ng'avudde mu safe house tekirabangako era takimanyi nti bwekityo bwekikolaki bwe kibeera amawulire bwe biteeka ye tiyagalaba obudde tabulina bw'abanga awumuddeko awumulira bweru okitegedde bw'aba ali mu Uganda abeera busy bw'annyuka alina abantu b'omu maka ge bawe ebirowoozo TV weeragira amawulire simanga taliko nfuufu aba yeebasa saawa emu aba akyali mu jjaamu gano NTV saawa emu aba mu jjaamu so eyanukudde ebibuuzo ebitali ku sayidi ebambi yakaguddemu nga tategedde kakati waddembe okwogera nga bwe yakoze eki nga bwe yayogedde kakati nze zimula apapa n'okudda eka ndaba amawulire nembiraba abantu ba famire nga balaajana tibamuwambye tumunoonyeza kyabuze abalala nga balaajana twamulabye naye talina njala mu bigere twamulabye bamwokeza gundi bamusibye amatafaali ku busajja twamulabye nga famire ziraajana kati fe abalina obudde obuddukeko okulaba amawulire n'okugasoma ng'ag'empapula
ebyo tubimanyi nti mu ggwanga bikola ki mu ggwanga kyo mukulu olakobo gwando bimutegeeza mu ggwanga mwebiri kati asoma dya amawulire obudde abulina kino kiri kumeza kati amawulire agenda gasoma sawa mmeka tagasoma kubanga mwe muva ebyo mwe mutayira bannamawulire ne mutayira eno neri ne muteeka ne mukuŋŋaanya ne muleeta ensi neeraba kati oyo omukungu talina budde okusinziira ku byakola ebyo yandibadde yabiraba n'anoonya gye birinze bwe ndaba eggulire nga nina akisesi etuuka eggulire gye lyavudde nkola ki ntuukayo nze ndi musajja mulwera ati okulipootingibwako kubifa mu facilities za gavumenti ze tulina muno era nziruka bwe baba bandipootingire ti ku ddwaliro kasana wabaddeyo ensonga bweti mmala kugendayo ne mmala okusinkana abakulu kino kibadde kitya sono lyegindi waliwo editi kyakola bwati mmala kugendayo nendaba kino kiba nendoka nva statement entuufu akati n'oyo ayinza okuba nga yo obudde obulaba ebyo n'obunoonya ku ebyo bye boogerako tabukola ki tabulina babuuzizza omuntu omukyamu kubanga oyinza okuba ne mu famire ye tawulirangako gwe kikoze eki gwe kituuseeko ayinza okuba n'ekifo kye bamuteekamu nga si kyalina okubeeramu yes ayinza okuba omusajja atumuteeka kalabba lwabwereere nze oba ensanga omukazi ku makyanga munyiivu nnyo gy'akola ndwawo munenya kasamanya nti mufumbo masimanyi byamutuuseeko kiro kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo ti ayinza okuba alina byadimandinga eka tebyatambudde buki bulungi ate alina okukeera kuki so bw'olabanga oyo bwemusisinkananga munyiivu tomugenderangako nnyo bw'otegeera nti mufumbo ng'omanya nti maybe eka bayinza okubaayo obuki bayinza okubaayo obuzibu so kati abantu abamu bw'ayogera statement bw'osanga oli n'ayogera ekigambo ky'obuwemu sookoleko munenya sooka olowooze abeerawa ojaga ti asula abeera mu katanga awo wa mu katanga kati naffe eb'obulenzi tulina nakadingidi bwanaawe mula gwe olinga kino nayogera ekigambo ekine musajja abeerawo wa mu nakadingidi teweewuunya ngodda ku bibyo ng'omanya nti oyo bw'aba ava mu nakadingidi ebyo byalina okukola ki byalina okwogera abantu bo bategeera gwe olowooza omuzanyi wa komedi ne bwe mba mu lukiiko lwa kika ayinza okukomya komedi era ateesa kikomedi kubanga muzanyi wa komedi era batogwande ku mwewuunyo era bwe munaaba mu meeting oba yambaga oba yalumbe oba yaki era ajja kuteesa ateekamu ki komedi kuba muzanyi waki muzanyi wa komedi okiwulidde so buli muntu so minisita wa byakwerinda oba ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga yabadde alina okuddamu ebyo alina okuddamu ebyo kuba bamulipootingidde enkya n'eggulo tunoonya abantu bano bamisinga tunoonya abantu bano n'abamu n'abakkiriza nti abo twazudde bali ku seemwayi egindi okitegedde naye nga seemwayi yalina okusiba abantu bawano yalina okusiba yalina okugyamu abantu amawulire agakwata ku bumenyi bw'amateeka seemwayi etukettere egambe nti tuzudde ekibondo enju yiiri mwe muli abakola kino bayise mu procedures entuufu bagende babakwate ate babakwate bulungi babatwale babavunaane okitegedde nti olwaleero twandibadde tulabira ku bayizi buli muyizi agenda musika alina omulimu era ava ku gugwe bw'aguvaako ensolo etoloka akali ne gavumenti eteiteekeddwa kwerabira nti njizi okitegeera buli yenna buli muyizi buli omu aba n'obuvunaanyizibwa ono gwe bawadde okwasira ensolo tateekeddwa kuva kukwasira bw'ava kukwasira ensolo ejja kugenda gwe baga nti gw'okuuma wali kufumita omulimu gwekola ki kufumita bw'onookola ekiro oyinza okufumita munno kubanga kiri kyebakuwadde okoze eki okivuddeko ensolo ebaako azize ate oluziga ate siya mufumisi ate siya yasirira bw'amala okuziga nga dde yagamba bawamala nti nagizize bulungi eriira wano bweva wano etambulire tikati kutega bitimba kati omutezi w'ekitimba nga naye aga nti bw'eba eriira wano ng'etambulire tulina kitega tuti kati abalina okwasira balina kuyimirira bw'eba egira bweti ewummuli wano esula wano balina kwasira nga bayimiridde wano buli omu aba n'obuvunaanyizibwa bwe kati gavumenti eno leka tube ng'abayizi buli omu alina obuki obuvunaanyizibwa bwabukole kati gweoba seemwayi ozudde abayeekera we bali we basula we bapulaningira ebifo byabwe nti beeyisa ng'abantu ba bulijjo batya ate genda kuki ku poliisi okitegeera poliisi naye ebeera involved mu kintu kirwa mu kintu ekyo kubanga yeteekeddwa okubeerawo okulaba nti omuntu ono agenda kuvunaanibwa ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira yejjako omuntu statement ebya cyber bwe bityo naye kakati olwaliro bw'otunula bakwata kivandulo kyekivaako n'abantu abamu tebaba batendeke abe bateeka mu bitundu ebyo balonda bakanywa musaayi ne babateeka mu bitongole ebyo abateeguya abatafaayo ku bulamu bw'abantu abatafaayo kukosebwa kw'omuntu
naye omuntu adaba kuziza olowooza nti yazizza omusango naye gulinga amaze n'ogusala nti kituufu yakoze ki yagukoze n'obugaba n'ekibonerezo wano mu Uganda kooti yokka yewa omuntu ekibonerezo naye kyewuunyisa nga omuntu agenze kwalesi n'agabira omuntu gw'agenze okukwata ekibonerezo ani akuwadde olukusa ani alikuwadde kooti yokka mu Uganda yegaba ebiki yegaba ebibonerezo tewali muntu mulala agaba kibonerezo wano kyova ne President Museveni tasobola kuyimira kadaana agamba ti abantu b'egini mugende mubasaleko emitwe era ekyo bwakitandika aba afuuse musibira mu bbwa ensi eyina kumukyawa bwaba afudde ku mulamwa CMI teyongedde okuttattanya ekifaananyi ky'eggye eri abantu UPDF ekyo kyakifaananyi kikyagenda mu maaso n'okufa okujja ku ebikolwa ebirekedde awo okukolebwa olw'ensonga nti ffenna n'abalwanyi n'abaki ffenna abalwanira eggwanga nokulaba nti eggwanga litebenkera libeera mu mirembe ebyo ebikolwa bwe tubiwulira emitima gyennyame tugamba tuzzeeyo emabega tuzzeeyo mu gavumenti ezaayita tuzzeeyo okuluma obujiji tuzzeeyo okusirisibwa emimwa gitungibwe terikwogera lwaki nti kubanga eriyo akabinja k'abantu abajja nga balina kye bakuteebereza ne bakukolako buli kyonna kye bakola kye baagala nga balinga abaweebwa olukusa nga balina license to torture they have license to kill anybody okitegeera kyova olaba waliwo yakifulumya nti police has a right to kill and shoot you and shoot and kill you so ebyagwawo bwe yafa mwakola ki mwabiraba kitegeeza statement eyo tenyuma kubanga yavaako abantu okujaganya ng'akoze eki ng'afudde yadde okujaganya kyali kibi naye olw'ekyo kyagamba nti okutta bano balina obuyinza obutta alina obuyinza obukukuba okitegedde kakati ekintu kyaluma abantu teri ateekeddwa kuba na buyinza obujjawo obulamu bw'omuntu ng'omuntu oyo tayisiddwa mu mitendera egirina okukola ki okuyisibwamu ti yawoza omusango ne gumusinga ng'ekibonerezo kyagwo okukola ki kuttibwa omulamuzi n'amugabira ekyo era n'enzita erambikibwa mu tteeka yadde omuntu anattibwa tebagamba nti omuntu agenda okuttibwa bamukeeza ku makya ne bamutwala nga bamukuba bamutwala nga bamusamba ne bamutwala nga bamuvulunga bamuteekateeka bulungi nnyo n'alya kyasinga okwagala ayambazibwa bulungi nnyo ateekebwateekebwa bulungi n'agenda sikana okufa omusango gwamusaliddwa naye gwe ate oŋŋamba otya ng'ozze okunkwata nga osinda okuba nga ndi muzi wa musango ayi n'ojja n'onninnyalinya n'oninnya mu lubuto n'onsamba n'onsala n'onzijamu enjala n'okola ebyo bikyamu era birina okukoma gavumenti bw'eteebikomye b'abantu ku mitima batereka lwaki President Museveni akyasirise ku bikolwa bino nga byeyongedde nnyo ensangi zino tabimanyi tabimanyi kubanga President Museveni musajja mukulu ali over aged ekyo tuteekeddwa okukikola ki okukimanya okiwulidde oba abeerako ewa jjajjaawo ffe twalina jjajja wa taata waffe ng'omuleetera ekikongole n'omugamba bomu n'akuba enduulu okitegeera oyinza okumuleetera ekintu n'okituuma kyonna nakkiriza ate nga gwali naye essaawa eyo ye mukwano gwe akolimira yabaddewo eggulo nga bw'atamuyamba ng'ate alina byamukoze byamuwa gamba tumunenye nga tulekamu waliwo ebintu ebimu ebiyinza okuba nga olw'emyaka gye babikola nga takoze eki nga tategedde ate ebimu ayinza okuba abikola nga tagenderedde nga gamba nga endowooza yemulaze kukola ki emulaze kukola ekyo so abantu ne bawambibwa nga tategedde bantu ayinza obutategedde ekyo kisoboka ekyo mukitegere nga mukijja kunze ti gavumenti zonna engo ne bweba yakijja yakiggwa embuzi eyinza obutawona ngoeyo ne bweba ng'oyammwe temusamirira yinza okulya embuziyo naye ng'ate ng'oyakijja ekyo temulina kukyerabira so waliwo ebintu bingi ebisobola okukolebwa mu gavumenti ng'akulembera eggwanga takitegedde era temulowooza nti buli kikolebwa mu Uganda omukulembeze aba akitegeeza waliwo kati ekibi bayinza obutakikutegeeza okitegedde nkugambye basse wali omubbi nga tewali n'omu amanyi bwe nasanze nga bamwasaako omuliro nenkubira DPS essimu nga naye tannaba kumanya nti naye nga bamwokedde mu tawuni waki tulekenga okusuubira buli kiseera nti buli kikolwa ekikoleddwa kino President Museveni ateekeddwa okuba nga akoze eki ng'akitegedde eriyo abantu abayinza okufuga eggwanga lino nga tomanyi nti be balifuga nga gwolaba Museveni nakyo kisoboka nga waliwo yakyafuga eggwanga naye nga waliwo abalifuga naye nga gwolaba ye ekyo olina okutegeera brutality eriwo kati olwaleero President Museveni bw'abanga agimanyi n'atavaayo na reaction yonna
nze neewuunya era bwe mutwembere nga naye muzeeyi ddala gy'oli oba toliyo bino bimanyi oba tobimanyi kyabuuza omwoyo gwange brutality eri mu Uganda eri mu kutekinga place nga President Museveni bw'abanga agimanyi n'afuuka kyesirikidde nga bw'asirise olwaleero ne mu address zonna zaavaayo n'akola n'atayogera ku nsonga ezo ayogera ku Ebola yekka mba neewuunya so tukkiriza tuteekeddwa okubeerawo nga tumutunde atumudawutinga nti atuvuddemu atuyiye naye nga tetwerabidde nti wayinza okubaawo abantu abalala abafuga eggwanga lino nga ffe tetumanyi so nti ebyumbe tulina okwegendereza n'okutunuulira kwe kutegeera nti omukulembeze atukulembera tupime yaani atuuse mu levo ki ali ku bukulu ki abantu abagwa mu bukulu bwalimu biki ebibaawo mu bbanga eryo lye babeeramu kuba naye yennyini yakkiriza n'atandika okutuyita abazzukulu atufuga kati jjajja kati naawe teebereza embavu za jjajja ozigeraganye ku mbavu za taata zenkanankana okitegedde otegedde yeerangiriddeko obwani obwa jjajja bajjajja balina ebibawabako bajjajja balimbibwa bajjajja bawubisibwa gwe tokimanyi nti jjajja asobola okubeera mu nnyumba nga tamanyi nti abaana b'omu nnyumba bonna tebalimu bagenze mu ndongo naye nga tamanyi okitegedde okimanyi nti jjajja asobola okubeera mu nnyumba nga mwali n'awaka abeerawo naye nga amatooke bagatunda awaka naye nga tamanyi nti amatooke bagatunda n'atategeera okitegedde gwe tobangayo maka nga nnyinimu mwali ne bazaalamu omwana naye nga nnyinimu tamanyi nti omwana oyo gwe bazadde si wuwe naye nga ate ekizibu abazzukulu okukaaba n'atawulira abazzukulu okukaaba n'atawulira ayinza okuwuza bazannya ayinza okuwuza bazannya omanyana beesunaasuna baana beesunaasuna temudeka namwe musajja gwamwe mugutwala ebweru kubanga jjajja okitegedde abazzukulu ne balajala nti babano batuwamba batubuzaawo abaana bazannya balina nnyo omuzannyo kereya mugitwala erinze muviire nze nalabanga jjajja wange ng'ali ku mawulire awuliza kalediyo ebiseera waaliwo lediyo Uganda nga yokka yeriwo naye nga jjajja nga bomunoonyako olutalo mutaataganye ng'awuliza amawulire ebirala byonna bamwerinyo bamukolaki awulira amawulire anaabiramula amawulire gakoze ki amawulire gawedde so enkola z'abajjajja za njawulo yes ayinza okuba nga baana bateeka mu drone nabo bali mu kuzannya ayinza okuguyita omuzannyo naye ekitegeeza ki ate ne gino yawerekeddwako abakakiiko k'eddembe ly'obulamu mukulu Crispin Kahiba commissioners era ne batategeeza mukulu ekikumuweereza kapapula nti gundi gwe nno ebikula byonna alipoota tuzirina nga teriiwo muntu yenna ali mu gavumenti muno ng'abantu bavudde ebweru ab'ekitongole ky'ensi yonna kyesimanyi United Nations simanya baani nga balina bye bazze okunoonyerezaako oba okumanya ne bababulya kasasiro yenna ali mu makomo gwe walabyeko omuntu ajja okuwa ssebo ne bamugamba ssebo nno omuwala omutwala wano naye tusera so tubeere bangaza tuleme kweyimbalima ekyago byanga abaana abato awali abagenyi ki oyinza okwogera ebintu ebitakwatagana yajjanga kukuba eriiso bw'ati n'oyimukawo kakati gwe bw'obanga nze mwami wamala nkwewuunya ng'osobola okubanga bazze okuwasa mwannyoko ewammwe n'oyogera egimu ku mize gya mwannyoko nga musajja amutwala oyinza okugyogera kakati gwe mwaba mwabaddewo bassemujuŋŋaana basseggona babaddewo bannambooze babaddewo abo bebasobola okuleekaana ne boogera yadde muze wano naye waliwo kino kubanga bali bweru waki bali bweru bwa bukulembeze buno bali bweru wa nnyumba efuga Uganda naye abali munda mu nnyumba efuga Uganda tobasuubira nti ejja kujja wano balaga ekifaananyi kibi kuba tukyasaba n'obuyambi bwe babutumba tukyalina betugenderako nga byabwe bwe banaatudinayinga access ku byo kati tewalimu abo abali mu nnyumba munayinza kuwandiikira nti ojeno kabaluwa kumugamba naye gwe kino teweerabira nti tulina safe house teweerabira nti ino tulina gundi tasobola teweerabira nti bannayuganda olina kusiiga kifaananyi kirungi era kyova olaba nti balajanya nnyo bwe bannamawulire timuleke kusiiga Uganda ekifaananyi ekibe yadde ebintu mubirabye nga wano weebiri mukubeekuba owakuba awuma engalo mukube kawolawola amawanga galeme tulaba bubi ensi yaffe kuginyiigira nagisosola kugijjamu ebyo bye yandibadde ebeeramu byesobola okufunamu ng'eggwanga era basiba gavumenti balajanira mmwe bannamawulire okulaba ng'embeera eyo ekyuka okuvaawo kati gwe oba olowooza nti soba obanga olowooza nti mwabadde basobola okwogera akagambo konna akalaga nti mu Uganda ebyo ebyogerwako si bwe kiri tokisuubira ate tokisuubiranga mukulu agamba nti n'amawanga ga East Africa gatwegomba gatwenyumirizaamu mu kuyimirizaawo eddembe ly'omu tukagamba batwekenya ejja wano
okusoma kubikwata ku ddembe ly'obuntu. Omanyi omuntu asobola okuba n'ennyumba ye nga yalumu eki n'ateekamu ekitanda n'assaawo kateni naye ku kitanda okwo nga kuliko omufaliso gwa inchi 3 oba 4 oba 2 nga tekuli ssuuka nga yeebikka na kikubiro. Bw'abaawo kateni tosobola kumanya okutuusa nga waliwo abikudde ki obanga kateni egudde obanga waliwo agibikkudde. Kati ebiri munda mu kateni omukazi gwe baali bakyazizaako mu kateni eyo gw'osobola okubimanya. Kati ono ayingiddemu nga mu kateni omwo tebamukyaza mutasobola kubitegeera. Kati gavumenti bw'eba efuga waliwo ebintu ebibeera mu kateni ng'oyo yekka yali akyaddeko mu buliri obwo yayinza okubimanya atabukyala nga mutasobola kukola ki tasobola kubimanya. Gweoyinza okumanya ebifa mu kisenge ky'omuntu nga tolinnyangayo kigere okujjako ng'olina ensobi gy'okoze nereeta abantu okuyingirayo n'okuba musula ku ssanja oba ku ssubi oba ku lwanyo. Luno waliwo omufaliso ogw'olwanyo akati bakulaba mu kkubo oyambala bulungi ate osula ku lwanyo n'okubira omukazi mu kisenge. Omukazi n'ajja na bannange banzita ne bajja okutaasa ne basanga nga bulijjo kiri bwe kiti bulijjo omwami awo n'asula ku lwanyo. Kati mu mbeera efaanaganako bwetu. Kati ebiri mu kateni gwe olwaleero okujjako oyo ali mu ki akyaddeko mu kateni oba gwe bakyaza mu kateni yasobola okukola okubitegeera. Kati abantu bonna abatukyalira oba amawanga gonna agatulaba tegasobola kubikkula kateni galaba ebiro ebwerwaki ng'eriyo kacaayi akawunya akawo kalimu n'entangawuuzi eriyo businakisi obulungi ennyo eriyo ebitambaala ebirungi ebiwundiddwa ku ntebe buli kimu era weegomba nnyo okulingizaako mu ddiiro ly'omwami oyo okoppe design gya designing ebiri mu ki naye mu kateni nga totunuddeeyo. Era sirowooza nti gwe mwami wamala oyinza okujja ewange n'osanga eddiiro etteeketeeke noganjala nabene ku buliri bw'obwala. Can you do that? Era bw'onoddayo ng'olaba ewuwo wakyafu ga twakitemanga abo maka gazimula tuka mu ddiiro lye n'owulira nga okomye amaaso naye mu kisenge walingizaayo. Kati n'abo abatulabirako aboogerwako bayinza okuba nga bajja mu ddiiro etteeketeeke obulungi eriyina design ewedde era nga beegomba okujja okukola ki naye ng'ate ebifa mu kisenge kyaffe tebabikola ki tibabimanyi. Kati waba wamanya ebiri mu kisenge kyaffe yagamba kifaanagana nga mukazi atambula nga wamwagalako olwala yalusiiga langi ennyuma agimyudde feesi agimyudde makeup kwali katono kalinnya naye nga gwe wamwagalako ng'omanyi kyali. Kati abala baba bagwirana gwe yamwagalako bakubugere ng'owanise olatta basajja battu wano bagwaki akati gwe yamwagalako gw'omumanya atamwagalangako tayinza kukola ki tayinza kumumanya era ajja kulaba biri ne bw'anaaba mukazi we agamba mukazi we ebyokulabirako lwaki tobanga muwala wa gundi ayambala bulungi yebyula bulungi. Kati yamwagalako yatunula n'agamba oba nno maama bamusindika kulabira kwani n'olw'ensonga eyo basobola okuba bajja ne bakolaki naye oba olina akatabo k'ebyokulabirako k'osoma no okugamba nti olina ebyokulabirako by'oleeta ng'enjagala nsome katabo ako waliwo bye tukoze obulungi tuzza okuba ddiro lyaffe etteeketeeke bulungi olina gy'alira ng'eddembe ly'obuntu alirabye eddala yalaba weekiri mawuuno. Kati gwe tomunenya era tokiwakanya Tanzania okujja otulabirako wano ku ddembe ly'obuntu tonenya Kenya okujja otulabirako wano kubanga ffe tulina bye tukola Kenya bye batakola ki bye batakola naye nga byonna biyina erevo bw'oba n'ennyumba ye eba n'ebisenge erina amadiira 2 eririrwamu n'erituulwamu erina ekisenge ky'osulamu ggwe erina ekisenge ky'abagenyi erina ekisenge ky'abaana abawala mulimu ekisenge ky'abaana abalenzi erimu olukuubo eriko ekinaabiro erina ekiyungu waliyo byonna ebikolebwamu naye si buli omu ajja mu nnyumba yo nti alina access ku bintu ebyo byonna ebiri mu njuyo. Waliwo akoma mu ddiiro waliwo akoma nga mu nnyumba yo akoma mu ffumbiro ye ng'alina nkolagana na mufumbi wa mu ffumbiro asalinkiriza n'ayita n'agenda mu kalyanga kayingira mu ffumbiro n'ayingira nga yakoma ku bya mu ffumbiro bw'alaba ku biri mu ffumbiro omwo addayo ate ne bannayo effumbiro lya gundi eri akoma mu latrini yo nga ye bwe yeemulula ng'alina ekizibu alabiriza n'ajja mu ttooyi yo naye ndaba bannayo gundi alina ttooyi ekyo kyamanyi. Kati bwe tuba mu maka gaffe tulina ebintu bingi eby'enjawulo ebiba mu maka gaffe naye abantu betuwangaala nabo ku miriraano ne ku byalo okwo n'eŋŋanda zaffe ezimu byonna tebabirinaako accessibility kubituukako
kati ye Uganda oba yensi ensi si buli omu agiyingiramu nti alina access ku buli kigikola ki ku buli kigirimu kati kyalabye obuli kati tuli wali mu kifo kino kye tulimu olwaleero waliwo we twegomanga waki naye ate waliwo ayinza okuba nga tiyakozesa wano ng'alina akafo ke yakozesa nga talidda naye nga ate gwe buli oyagala kukola ki kubeera naye ali yagamba siriddawa olw'akafo mwe yalaga n'awulira kamumalako emirembe naye nga kaali ku kifo kyennyini wokola ki wooli kasazimule nga tuwumba bwebanga tumaliza ebikolwa bino tebiyinza kuvuunika gavumenti eno bitya nza okukomekereza nga egende okujjako gavumenti nga okujja gavumenti solo gikyawa ne tusirika nekola ebyayo nakugamba teri mukulembeze ayinza kuwangala kusinga abantu bakulembera osobola ebikola byonna byoyagala nokola buli kyoyagala abantu ne bakujjako amaaso ne bakuwa red flag ekyo kye nagamba nti kye tulinako obusobozi wano nga tubulira nga tulemereddwa gavumenti tugibuulidde eganye kuyiwa red flag negenda ovalamu nekola ebyayo time will come era etomera ekisenge ekole ki ekomaawo oba etya oba etya kyetutya kimu nti enkyukakyuka ya gavumenti eno ereme kubaawo ng'enkyukakyuka yayo enyigiriza abannayuganda bakola ki abali mu Uganda oba bali baawo ekiseera ekyo kyekirwanyi betulowooza nga tukitunuulira nnyo nti bino ebikolebwa obaliro nga tebivuddeewo nti enkyukakyuka eyo ereme kubaako ngeri gyenyigirizaamu bani bannayuganda kitwanditunuulidde naye nga goyinza ogamba nti ebikola biyinza okufunika gavumenti no amawanga mangi agakoze ku bantu baago be bakulembera ebikolwa ebyeffujjo n'ettima ne babaerawo emyaka mingi nga weebuuza abo bo abantu b'ensi eyo bakula batya abatasobola kwerwanako osobola okwerwanako ate neerwanako oyo neeyongera ekintu okuba obuki akasembeyo ddala kiki kyetutalaba ekiri emabega w'ebikolwa bino kuba waliwo debate y'okukyusa obukulembeze kola kutya bino we bigenda mu maaso kiki kyetutalaba ekiri emabega w'okuwamba abantu gavumenti eba n'ebintu eba n'abantu bangi nakugamba abagibeeramu nga buli omu alina interest ezaki ez'enjawulo oli asobola okubeera mu gavumenti nga tagyagala naye ng'alimu olw'ebyo byakola ki byali oli asobola okubeera mu gavumenti ng'alaga nti agyagala naye ng'agisuula nga n'ekigendererwa ky'okukola kiri agenderera gikola ki kugisuula abayeekera beegatta abantu beegattanga ku buyeekera abayeekera bajjanga ne batta abantu awaka abali mu famire eyo ne bamala ne baddayo ne bakomawo okusaasira mulabye bannange twabagamba mujje mutuwegatteko tulwanyise omusajja akole ki omusajja agende naye ng'ekikola bye bakoze eki ng'ekikola bye bakikoze golowooza nti mu lutalo lw'ekiyeekera bagamba asinga okutta yalina okukola ki yalina okuwangula akati olowooza ani yasinga okutta gavumenti ye yasinga okutta oba abayeekera basinga okutta kubanga balina okutta baweze be basse balyoke bawangula obukulembeze akati mu ngeri emu oba endala ojja genda kwesanga omuntu ali mu gavumenti naye ng'ebikola byakola bisula ki bisula gavumenti ng'omulala ali mu gavumenti naye ng'alina okutunula nti gavumenti eno abantu balina ogikyawa nga ye okukyayibwa kwa gavumenti eno wewali omukisa gwe akati gavumenti erimu abantu bangi ab'enjawulo nze nkuzza mu maka ojja obeere mu maka galimu abantu abangi waliwo abapakasi waliwo be mwalonda ku kkubo waliwo be mwakola mutya mbulidwa w'ensula baani abo buli muntu awo abaawo n'ensonga lwaki waali okitegeera abaawo n'ensonga lwaki akola ki lwaki waali ate buli muntu aba mu maka omwo atandika okufuna bye yeegwanyiza n'anoonya n'amakubo nti bye neegwanyiza bino nsobola kubifuna ntya kati bw'anoonya ekkubo ly'obituukako bwe liba lyakusiiga gwe kalimbwe kyakola ate ayinza okusiiga kalimbwe naye ng'ate gwe gw'oteeka ku busiiga tomanyi bwamukusiiga ensiiga gy'amusiiga nga yanjawulo nnyo ate ye mukwano gwe ye w'omunda naye njagala nnyo abantu batunuleze ngenda ne ngamba bakyala bange balaba nnyo obuzannyo obwo titolabanga kunyumirwa nga bakuyiga nina akazannyo kenda baawo bakayita akasaale kalaba kutina tv emukwenkalaba naye abantu abakalimu otunula kajjudde enkwe nga buli muntu ali waali alina ekyamuliita alina gwakolera buli ali wali alina gwakola ki munsonyi okwogera nti njogedde ku kantu ako kubanga nfuna obudde obukalabako naye netunula nekanjigiriza abantu buli ali wali alina gwakolera alina gwabegera kyokka ono tamanyi nze mba simanyi ono ndi mukwano gwono naye ngaate ono ekyamuli yajjirira nze okitegeera nze gwali obubi naye ate tuli baki tuli ba mukwano abantu bali akantu kali kalina ekifaananyi kyekandezera bwe nkatunulira bwete simanyi bali tubuulira ekigendererwa ky'omuzannyo ogwo bwe guli baguwedde oba mu maaso bali tunnyonnyola ne bagutuvuunulira naye nze buli wenkutunulira bwe nti ntunula ne ngamba nti tulina abantu betuwangaala nabo naye ng'ebigendererwa byabwe
tetubimanyi naye ng'ate banywanyi nga tubabala nti banywanyi baffe. Kati kyemulina okutegeera ku gavumenti eno nti ebikolwa bino weebire mubitunuulire nga mubisiba ku gavumenti nti maybe ebikola ku bantu baayo, mubitune nga mulowooza nti gavumenti eno yatukyawa ne tutusaako bino, gavumenti eno ewuliriza olugambo olukyamu ne tusobolabe ku bantu baayo, naye nga temwerabidde nti munda mu gavumenti mwennyini mwandibaamu n'abantu ab'ekika ekirala nga baafuuka ab'ekika kino naye nga si bakika kino. Mukulu Zimula kyekiseera oku disbandinga CMI nga wetwakola ku Nalufeenya. Eyo CMI yo bandigijjeewo. Yes, eyo bandigijjiddewo ddala. Gavumenti erekewo ebitongole ebiri mu mateeka, ebitongole ebikola emirimu ng'amateeka begakola ki, ng'amateeka begalagira. Ebyo ebitongole tetubyetaaga kubanga okubuzaawo abantu kwali ku mirembe gy'Abobote, emirembe gy'Abaamini nga balina obutongole bye bakweka kweka ey'obujja ne bukola effujjo ku bantu. Tetubyetaaga kuba gavumenti efuna twakontributinga. Nange atalwana nga ndi muto, nange bakadde bange bakola ki, baba tebagenda musika, ebintu byabwe babirya, ente bazitwala, emmere yaffe bagiryanga, muwogo bamutwalanga. Okitegedde nga lwaki basobole okusupportinga olutalo okubeerawo. Kati kitegeeza ne ffenna twalukola ki, twalwenyigiramu. Neyasirika obusiisi n'atayogera Byebayise, neyawagira ekyali kigenda mu maaso n'akiwagira n'akisabira, naye yakola ki, ffenna gavumenti eno okubeerawo twakontributinga. Okitegedde n'olwensonga tekigwanidde kubaako ngeri nkwatambe gye tukwatamu yadde ne bwe tuba tuzizza emisango. Obwo buseemwayi bwandibadde bugibwawo kubanga omugaso gwabo nze sigulaba. Ate bukyakabeerawo ebikolwa ebibyali biweddewo. Nze ekitongole ekibeerawo nga tekirina kyenji gye kikola nakugamba nze sibeera wantu nga sobola kubaako kyenkyusa nennemerawo ne bwe babukulembeze bwe nnemu okubaako kyenkyusa ekiro nga bwe nakisanga bwe kiri emyaka 5 bwe nasanga biganye emyaka 5 nkolawo ki ate ebyo binnemye nze mbivuddemu. Akati CMI kiki ekyusizza okulumba polisi kweyongera, obubbi bweyongera, ebintu ebikyamu ebimenya amateeka bikola ki byeyongera. Ekolawo ki eyinza tuwa achievements zizefunye zeyinza tugazize zino. Achievement ki zeyinza okuleeta netulaga nti okuva twatondawo ekitongole kino twasanga embeera eri bwe tugikendeezeza bwe tuti okujjako okusiga obukyayi. Kati ekolawo ki nze siraba. Okitegedde kubanga bulijjo okuziyiza kusinga okola ki bumenyi bw'amateeka ki bweziyiza ne mulema okubeerawo y'okugendamu y'okutuukiriza arrest n'okutulugunya n'okuziyiza kiriwo ekisinga obunene. Yandibadde CMI weringa ekola bikolwa biziyiza bintu kubaawo, ekola biziyiza abantu genda mbuyeekera, ekola biziyiza abantu kukola butujju naye byange esaanyaawo ezo nkola naye eriko gwakukwata babitandika weegenda okukwata ebaluddawa. Lwaki egenda kukwata? Lwaki tegenda kuziyiza? Okitegedde CMI yali ategeseeko emisomo n'ejjanga esomesa abantu nti tuyinza kwewala tutya abantu abamenyi b'amateeka ng'abatezi ba bbomu betuyita abatujju ng'obuyeekera bannansi. Tulabira ku ky'omuyeekera, tulabira ku ky'omuntu nti kino. CMI yali evuddeyo nejja ng'eyigiriza abantu bwe tuyinza okulabira nti obumenyi bw'amateeka obw'ekika kino mu kitundu kino mwebuli, naffe ne tuyiga nga tusobola n'okukuba essimu tulipootinga nti waliwo obumenyi bw'amateeka kubanga tulabye ebifaanana ku bimwakola ki bimwayogera. Abasawo tebakoma mukomi kutujjanjaba. Omusawo bajja ne basomesa n'endwadde bwe zijja. Lwaki ekiddukano kikukwata? Ne batubulya ebivaako okuddukana, ne batubulya ebivaako omusujja, ne batubulya ne bwe tuyinza okukola ki okubyewala. CMI ddirwa ekikola. Poliisi ejja erina CRO bajja ne basomesa abantu ddirwa oyinza okwewala okuzza omusango, ddirwa oyinza okuyambako gavumenti ku muntu azizza omusango. Poliisi ejja n'esomesa n'eyogera n'abantu. CMI yali ezze. CMI ejja ddi ababeera n'abagikuli. So ne babanga embwa entendeke eziri eyo ze baatendeka nti zo baziwendula ne bazitandika kati mugende mulumeki mugende mulume abantu. Okitegedde bubaka bw'obusembayo eri bannayuganda okusinga ddala abannakibiina aba National Resistance Movement, Secretary General bane organ structure yonna oba structure yonna abasirise mu kaseera kano nga bannayuganda banyigirizibwa n'ekiwamba abantu. Nso kyempa abo boyogeddeko kyembawa bajjukire nnyo sibe basobose okuba kye bali. Yes. Baddeyo bataganja isole wa Uganda ne bannabibiina abasooka bibiina ebyali by'amaanyi wano ebyafugako eggwanga lino ebyabaawo nga basirise n'ebyabatuukako oluvannyuma nga wazeewo kyenji n'okutegeera nti tewaliyo gavumenti eribeera mu nsi nga yeyenkomeredde. Twali tumanyidde ensi bwe eriggwawo eriggwerawo kwana enkomere erituuka ani afuga. Noso oyinza okutegeera nti leero wende enkya sikola ki enkya siriiwo. Waliwo omukyalo omu yali musawo. Omukyalo oyo mu kubeera omusawo nga tafa bulungi ku bantu yeggalira mu kasengeke
n'asirika eno ne balaaja omulwadde kati baleeta omulwadde nga nnyina amuzaala bannange eno eriyo omulwadde afa tujja kati abafamire bakuba essimu ku ddwaliro bategeere ali ludda waaba mubulye maama waali omuki maama omulwadde essimu eri mu nsawo eri mukasirise yagisirisizza tayagala kumutawanya tayagala kumanya kati yennyula ava mu kasenge bamaze omuyita bannange omulwadde afudde omulwadde banaye mujja omulwadde afudde okujja ku mulwadde afudde nga nnyina n'awoowoola abantu tebamuvuma okitegedde naye yali tamanyi nti gwe baleesaani nnyina kati nabire ebikola webiri nga balina obuyinza obubyogerako bakoze eki basirise bakkirize nti mwabo mulimu ebikola bye bijja okutwala nga bamusaayi gwabwe okitegedde mulimu abajja okugenda ani yasuubira olwaleero nti Hajji Nadduli aliba mu bakaaba nga akaabira mwana we ani yakisuubira nti olwaleero emmotoka erijja ngeze kuwamba baganda ba Nadduli ani yakisuubira no kitegeeza nti kisobola okwapeninga everywhere mu buli famire kubanga engone bwe bayakijja munnange sewambuzi agibindigira ekyo balina okukimanya era baleme okuddeeyo okukitwala for granted nti ffe twamala tuli sekiwadi tuli whatever balabire kuba abasooka okutula mu bifo nga byebakoze eki nga bye batuddemu yadde nga baali baweereza mu gavumenti ziri endala baveeyo boogere nga nze bwenjogera olwaleero ng'ekibiina ekiri mu buyinza mwenkulemberera era nga mwindi era nga sirina nteekateeka ya kukivaamu okujjako kibeeramu ebibi ebikirimu nga mbyogerako okulaba nga bikola ki nga bitereezebwa kubanga lino eggwanga lyaffe okujjamu waffe na tuvuddeyo ne twogera amanyi abantu abamu bamanyita abantu bawansi si bantu yes abantu balinda eddoboozi baagala kulinda lya munene naye Katonda yatuwa ekyokulabirako n'aleeta Yesu Kristo yasomera ku ssomero lyawo waliwo abanyonyezi b'amateeka waliwo bakabona abakulu lwaki Katonda teyatuma ku abo bakerodde omusajja Yesu ne bamuzaalira mu kiraalo lwaki bamuzaalira mu kiraalo omuntu ow'amaanyi bw'ati ensi yonna gweyogerako gwevunnamira mwana wa Katonda mwana nga bw'okyogedde mumuyita abakwafu abasiraamu tugamba nti Katonda tazaala mumuyita omwana waani omwana wa Katonda nti Katonda yagezaako okukulaga nti omuntu wa wansi ye nannyini nki ye nannyini nsi abantu be yakwasanga obuvunaanyizibwa obusumba abantu yabajjanga mu kulunda mbuzi Yesu Kristo be yanoonya abayigirizwa yaleeta abavubi n'aleeta abaki abantu ab'amaanyi ku mulembe ogwo baaliwo basobola okutambula nabo lwaki yaleeta abantu abaali basinga okuba nti banyomebwa Musa eyanunula abaana ba Isirayiri okubajja e Misiri bamulonda ku lubalama lwa nnyanja okitegeera najja mu lubiri ng'omwana omulonde akati mu mbeera efaanaganako bwetyo tulina okutegeera nti omuntu agulumizibwa bw'olaba gundi ba Yusufu batunda mutunde eyagenda okulya obwakatikkiro mu nsi yaawa mu nsi y'e Misiri batundayo muki batundayo mutunde okiwulidde akali bw'opimamu nti abantu abaali nga abawansi Katonda bye yakwasanga obuweereza bwe ate ne bakola bulungi n'olwaliro mukyakola ki mukyaboogerako omuntu wa wansi ye nannyini nsi eno kyo tulina okutegeera so si abanene bw'oba opimyemu nti abantu bawansi be bayimirizaawo ensi tujjewo olugambe nti abantu bawansi balekerawo okwota amasanyalaze ebitongole by'amasanyalaze binaabeerawo bw'opima olwayo tulina zitawuni councils iffe ne waffe mu byalo tulina tawuni councils naye omukazi atunda mutono nnyina asasula siringi 5 buli lunaku yayimirizaawo tawuni council looyo asulamu akeera okulinnya okugenda e Kampala okuwoza emisango mbuulira ddi lwateeka 5 ku Luweero tawuni council inginiya asula eruweero naye nga inginiya y'ewakiso mbuulira lwateeka 5 ku tawuni council y'eruweero ddi kati gw'olina okutegeera n'okumanya nti ensi eno y'abantu bawansi kati bw'oba bw'olinnyako Katonda akulaba kubanga ensi y'abalye ensi y'abantu bawansi era akulaga nti abantu be yasitula najjangayo okumuweereza n'okuba nti babeera ekyokulabirako endabirwamu y'abalala babanga abantu bawansi kati omuntu yenna alinnya ekigere ku muntu wa wansi yeereetera ekikolimo era abo bonna abalinyirira omuntu wa wansi baliko ekikolimo kubanga ekikolimo ekyo kyaba ku bantu bonna abalinnye ekigere ku bantu ba wansi kijjawo kitya kijjawo olw'okuba nti baba balemeddwa okutegeera nti Katonda ye bwe yabanga asitula yasitulanga ba wansi abawaggulu yabalekanga bakabona abakolo banyonyizi b'amateeka abagenzi batula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali musuubuzi wa migugu naye nga mu kiseera ekyo waaliwo abasajja abagezi abalamuzi baani Katonda bwe yali asse obubaka okuleeta enjiri y'obusiraamu teyagikwasa abo abasajja yakwasa oyo ataasoma taalinya kola mu ssomero ate n'amagezi gonna nga tena kyafaayo kimwogerwako bwe yawa obuvunaanyizibwa obubeera nabbi kati ensi yonna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli wodda
kati ekyo kyalibadde kibalaga nti kano batukubidde ye nannyini nsi bw'aba atukubidde ekyokulabirako buli lw'okibuusa amaaso ogendako ekikolimo n'olw'ensonga bategeere tibajja kugendako ekikolimo olw'okussa wansi abantu Katonda be yateeka waggulu. Abantu Katonda be yateeka waggulu be bantu ba wansi be balinnyibwako ebigere kati babe balinnyeko bagendeko ekikolimo. Siyinza kugattako yadde otoolako n'ekigambo ekimu. Ayi Katonda kuuma maaso moogi. Uganda y'enkya.